بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. سورة قاف. الله سبحانه وتعالى قام بمسورين بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. الله سبحانه وتعالى سورين يجتان دي سنين يكتيمو سونغا تولو ساتان دي سنين يكتبري انسرفو. الله سبحانه وتعالى رسناتان دي سنين سرفو ستو رسناتان دي سنين سككاو ني الله سبحانه وتعالى yenanyini buyinza yasinga okumanya ebyama ebiri mwezi ennyukuta zeyasirisa fetuzikiriza ng'abakkiriza etugamba Allahu a'lam bimurade. Allah yamanyi omulamwa gwabyo lwaki yasirisa ebigambo ebyo ennyukuta ezo ne zibeera nga nsirifu ate endala n'azigatta ne tubeera nga tutegeera ebizirimu. Allah agamba nti wal Qur'ani ndayidde Qur'ani eno almajidi erabika nti yakitiibwa. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an je wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ngi kitabo kyabeeringa kituuse eri ebitonde ebya akhiru zamani omulembe ogusembayo kubanga tiriyo nabbi mulala ajja kujja abeeringa atuleetera ekitabo ekirala kino kyekitabo ekisembayo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ndayidde Qur'an ekitiibwa. bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. bali wabula kyewuunyisa ajibu beewuunya nnyo abakuraisha abawarabu nga Muhammad yaleese Qur'ani ne beewuunya nnyo an ja'ahum okubeera nti bajjiddwa munzirun minhum azze okubatiisa ebikwatagana n'omuliro azze okubasanyusa ebikwatagana n'ejjana. munzirun minhum beewuunya nnyo okubajjira nga azze okubatiisa ava mu bo mwana muzaale mu bo yakula bamulaba nga mulekwa. faqala alkafirun abatakkiriza abaamujeemera ne batandika okubeera nga boogera nga bagamba hadha shay'un ajib. ekintu kino kyajabu kyewuunyisa nnyo okubeera nti omwana omuzaale muffe gwe batuleetedde okubeera nti Allah gwalunze okubeera ng'atuyigiriza eddiini ye. baali basuubira nti bajja kubaleetera malayika, baali basuubira nti bajja kuleeta omuntu ow'obuvunaanyizibwa ennyo mu ndaba yaabwe omugagga abasinga mu bo. naye Allah n'aleeta omwana eyakula nga mulekwa n'abeera ng'akulidde mu bo nga bamumanyi bulungi n'amuwa obwannabbi. abasajja ne beewuunya, abakyala ne beewuunya okubeera ng'abajjidde okubatiisa mwana wa mu bo. abataamukkiriza ne bagamba kino kyewuunyisa era kyamagero. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. mu byali baleetera ebyasinga okubeewuunyisa kwe kubagamba nti mujja kufa, oluvannyuma lw'ekufa temujja kuzuukira. ne beewuunya ne kuseka ne baseka ne bagamba idha mitina bwe tuli batufudde wakunna turaban ne tufuuka ettaka ng'emibiri gyaffe gyonna gimaze okufuuka ettaka. Muhammad atutegeeza nti waliyo okubeera nga tunaazuukira. dhalika ekyo raj'un ekyokutuzzaayo mu bulamu obupya ba'idu kiri wala nnyo teri bwongo bwa muntu buyinza kubeera nga bukitegeera mu bwangu nnyo. kyayagala kutunnyonnyola okimalireko ebiseera naye ffe tetukikkiriza kituli wala amagezi gaffe nakyo kiri wala nnyo okubeera ntukitegeera. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. Allah n'abagamba qad alimna mazima ffe twakitegeera dda ma tanqusu al-ardu minhum nti kiki ekirikendeezebwa oba ekyo kyonna ekirikendeezebwa n'ettaka mu bo. ettaka bwe liri omuntu waliwo akatundu akasigalawo akayitibwa ajibu dhanabi oba ajibu dhanabi. akantu ako Allah subhanahu wa ta'ala nabbi yatunnyonnyola mu hadisi nti ettaka terisobola kukamulungula. pozza okubeera nti nkukubira ekyokulabirako ekiyinza okukusembereza nti singa ennyonyi ebeera egudde waliwo akabokisi ke baakolangako tekaliibwa muliro ke bajjamu information ne babeera nga bategeera ki ekyavuddeko oluusi ennyonyi okugwa oba bigambo ky'abantu ebyasembeyo okwogerwa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ettaka liri omuntu era tumanyi kiki kyerisobola okulya ku muntu ne kyeritasobola kulya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tikad alimuna ffe ababatunda twakitegeera dda ma tanqusu al-ardu minhum kiki ettaka kyerisobola okukendeeza kwabo ababa baziikiddwa n'ekyo ekitasobola kubeera nga kiriibwa ttaka. wa indana kitabun hafidh
ene waffe gye tuli ewali ekitabo kamala byonna omwakuumibwa buli kintu kyonna emibiri gyammwe n'engeri gye muliddawo nammwe kennyini abeewuunya eno fayiro yaffe ennene eyimiridde ku etambula y'ensi n'eggulu eri eno waffe gye tuli nga yawandiikibwamu kiki ettaka kye lisobola okulya mu mmwe kiki ettaka kye litasobola kulya. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti biri mu fayiro yaffe ennene. bal kadhabu bilhaqqi lamma jaa'ahum fahum fi amrihim marij. bali si ekyo kyokka kazzabu bilhaqqi abantu abo balimbisa mazima. nabbi sallallahu alaihi wasallama lamma jaahum bw'amaze okugabaleetera fahum abantu abo balabika nti bo fi amrin basigadde mu nsonga marijin ebalemye okutegeera ebatabulatabula ne babeera nga babuusabuusa ensonga ebatabudde. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti Qur'ani eno bwe yabajjira yabatabula ne batandika ogiyita ennyimba, abala ne bagiyita eddogo, abala ne bagiyita kye bagiyita, ne batabula ne balemesa okutuuma kikyeri, naye nga ddala mu butuufu ekituufu nti kitabo nga bwe yakyogedde nti wal Qur'an al-Majid, Qur'ani ya kitiibwe yava eri Allah subhanahu wa ta'ala. naye bano ebalemye okutegeera ne batabula, Allah n'agamba fi amrin marij, bali mu nsonga ebatabudde, abamu bagiyita nnyimba, abalala ddogo, abalala bigambo by'abalaguzi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti balimbisa bulimbisa, era n'ekyo ekibaleeteddwa ng'ekitabo kyabwe kibalemye okutuuma ekituufu, naye ng'ate ekituufu Allah akyogedde nti Qur'an ya kitiibwa. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. afalam yanzuru, abantu abo tebasobodde kutunuulira ila samaa'i, waggulu awo mu bbanga, fawqahum, waggulu waabwe awo, eggulu eriri ku mitwe gyabwe waggulu, tebasobodde kuteekayo maaso gaabwe ne balitunuulira ne balaba kaifa banainaaha, butya bwe twalizimba, wazayyannaaha, ne tuliwunda n'emmunyeenye n'omwezi n'enjuba n'ebirala, wama laha min furuj, ne beetegereza ne batasobola kulaba nti eriyo olwatika ku lyo. Tebasobodde kutunuulira ggulu lyaffe kuliraba nti teriinaako yadde lunyaafa, so ng'ate twazimba zimbe, ng'ate omuntu asobola okukuba flowa oba n'akuba ekizimbe kye n'akikuba plasta bulungi, naye n'ogenda okulaba ng'ateera mulimu enkyakya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tebasobodde kulaba maanyi gaffe nga batunudde mu ggulu ne balaba butya bwe twaliwunda ate butya bwe twalizimba nga teriinaako njatika zonna. Singa baba bakitegedde baalitegedde nti Allah subhanahu wa ta'ala eyakola ebintu ebyo w'amaanyi, era yenna nnyini kussa kitabo kiyitibwa Qur'ani. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. والأرض Allah ganti batebasobodde kutunulira ggulu, tebasobola kutunulira nsi, kwe bawangaalira madadinaaha, butya bwe twagigaziya, amaaso ne gatunula ebule n'ebweya nga teggwayo. wa alqaina fiha rawasiya, ensi eyo ne tubeera nga tugitaddeko ensozi ez'amaanyi awamu n'okubeera nti ntumbiivu. wa ambatina fiha, ne tubamereza ku nsi yaabwe min kulli zawjin bahij, mu buli kika kya kimera kyonna ekibawa essanyu, buli kika kya kimera kyonna ekirabika obulungi, ebimera ebirabika obulungi, eby'ebika eby'enjawulo, eby'empooma ez'enjawulo, eby'ekkala ez'enjawulo, byonna biri ku nsi yaabwe. Tebasobodde kutunuulira nsi yaffe eyo engazi obulungi, kwe bawangaalira nga bwe batambula tebasobola gimalayo. Twasaako ensozi zibeere nga ziginyweza, ebeere egguluggulu ereke okubayuganya, so nga ate twabamereza ku nsi yaabwe ebimera ebibawa essanyu ng'ate nabyo birabika bulungi. Singa babadde basobodde okitunuulira n'obwegendereza ne bibaka bugazi, baalifumiitirizira ne balaba nti eyakola ensi yaabwe, eyakola eggulu eribali waggulu mu ngeri gye yalikolamu gy'ayogedde, yoyo asobola okubeera ng'abazzaawo oluvannyuma lw'okufa. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ebyo byonna byonna abyogera nti nabikola tabsiratan, abantu basobole okubitunuulira n'amaaso gaabwe ag'okungulu ne munda bafumiitirize, wa dhikra, ate nga kyakubabuulirira kinene, likulli abdin munib, eri buli muntu yenna asobola okwemenya nadda eri Allah subhanahu wa ta'ala ne yejjamu amalala. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. ونزلنا من السماء ماء فابسا kuba mu bbanga awo mubire amazzi mubarakan, amazzi ago gakkanga ga mukisa kubanga ge gatumereza ebimera byaffe, ate naffe kwe tunywa n'ebisolo byaffe.
n'ebyo byonna ebiri mu buyinza bwaffe bitufuga, ebinyonyi ebyennyanja ebiwuka, amazzi ago ga mukisa munene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa ambatina bihi, tumeza n'amazzi ago jannatin, amalimiro, amasamba, ensuku, wa habba alhasid, n'empeke zimukungula, kasooli, ebinyeebwa, bijanjaalo, bulo. Amazzi ago ge gannannyini, kubeera nsonga Allah mwayisiza okubaleetera ebibala bye musobola okuyimirizaawo nabyo obulamu bwammwe, era nakyo temusobola kukifumiitiriza ne mukitegeera nti Allah akola ebyo w'amaanyi, asobola okukola kyonna ky'ayagala. والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل n'entende abawarabu zimulima, baasiqaatin ezisakaatidde nga nnyimu bulungi ne zisuula, obutabi bwazo ne zisakaatira, laha nga ziina tal'un nadid, eŋŋo ezisakaatiddemu empeke z'ebibala by'entende zimugenda okulya enkya, zimugenda okutunda mufune ssente, zimugenda okubeera nga mukola nga bizinensi yammwe. Allah subhanahu wa ta'ala agamba abawarabu abawakanya abalimi b'entende abalungi nti entende eyo ejja n'ebeera n'eŋŋo eyo nga munda waayo wasakaatiddeyo empeke empitirivu, nga bw'eneeyanjuluza bw'eti egenda kubeera ng'ebawa entende ez'okulya n'okutunda, emibiri gyammwe gibeere emiramu, ensawo zammwe zibeeremu ssente. رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ebyo byonna Allah bibakolera rizqan lil'ibad, nga kugabirira baddu baffe mwe abali ku nsi musobole okuba abalamu, musobole okweyagala, oluvannyuma lwa byonna musobole okutwebaza n'otutendereza n'otusinza. wa ahyayina bihi baldatan maita, era amazzi ago ge tuwa nago obulamu ensi ebadde efudde, nga buli kyonna ekibaddeko kibadde kifudde, nga nammwe mukakasa nti ddala mu butuufu sizoni ebasaze, enkuba bw'etonnya obulamu ne buddamu ne butojjera. kadhalika alkhuruj, mutunuulire n'enkuba eyo ngeri gyemeze ebintu ebibadde bifudde, awabadde enfuufu ebimera ne bitandika okubeera nga bitojjera. kadhalika alkhuruj, bwe kityo nno nammwe okufuluma mu ttaka mujja kufa oluvannyuma lw'okufa, oyo ameza ebibadde bifudde abemeze buto, mumeruke mudde mu bulamu obulala obugenda okubeera obulamu nga bwamujjana eri abakozi b'ebirungi, oba sekyo abakozi b'ebibi bagenda eri ebibonerezo. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط. كذبت قبلهم بالي بسبب سوكاو abantu abaasookawo nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bamugumya nga bamunyumiza gyenvudde w'ensi eno nti si gwe osoose okulimbisibwa, waliwo abaatusookawo mu nsi muno ne bafuna bannabbi baabwe ne babalimbisa, naawe beera mugumu kwabo abanaakulimbisa. Allah subhanahu wa ta'ala amugamba nti waliwo abaasookawo ne bajja ku mulimu gwa ddaawa. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti beera mugumu, ojja kufuna abakupinga. Gamba nga kawumu Nuuhi n'abantu ba Nuuh, wa ashaabu rassi n'abo abantu abaali bawangaalira okumpi n'oluzzi baajeemera nnabbi waabwe era ne bamuyisa bubi. Abantu abo baabeeranga kumpi n'oluzzi nga bawangaalira awo naye nga balinako amasanamu ge basinzizaako. wa Samuudu n'abantu ba nnabbi Saalih abaayitibwanga Abasamuud, nabo bwe batyo beeyisa kyekimu, bangi abaalimbisa nnabbi oyo Saalih. wa Aadu n'Abaadi abaalimbisa nnabbi waabwe Huud. wa Firawunu gamba ne Firaawo wajjo eyalimbisa nnabbi we eyali ayitibwa Muusa ng'ali ne muganda we Haruun. wa Ikhwaanu Luut ne baganda ba Luut abaali abali b'ebisiyaga, abo bonna bajjanga bali ku buwuufu bo naye baalimbisibwanga. wa ashaabul aikati wa qawmu tubba' kullun kazzaba ar-rusula fa haqqa wa'iid. wa ashaabul aika, bannannyini kabira, twalaba nti waalingawo abantu ku mulembe gwa Shu'aib abaalina akabira kaabwe nga bakasinza, nga wane waffe bwe waligambye ne waffe Mubende eriyo omuti oguyitibwa mu ttawuni y'e Mubende awo oguyitibwa Nakayima. Ku lusozi waliyo omuti ogwo, n'olusozi olwo abantu bava ebule n'ebweya nga waliwo ensinza yaabwe efaanaganira ddala n'abannannyini kabira kano oba akasaka kano akaali kasinzibwa. Abantu bangi ebiseera ebisinga obungi balina obusaka ku byalo byabwe obulimu emisambwa nga bateekawo ebirabo ne bawongerera ne babeera nga basinza emisambwa egyo mu ngeri ez'enjawulo. Mpozzi n'abasawo bangi bowulira ku leediyo ensangi zino nga bagamba nti nze nkozesa omusambu oguli mu kibira ky'egindi. Allah agamba nti wa ashaabul aika, baalimbisa abantu nabbi Shu'aib eyabatumibwamu ng'azze okubeera ng'abasomesa bave mu kukkiririza mu misambu egyali mu kasaka ako. wa qawmu tubba'in, abantu ba Tubba nabo bwe batyo baali nga bawangaalira eyo mu kibuga ky'e Yaman. Allah subhanahu wa ta'ala yabazikiriza, baali nga bayitibwa al-Himyariyun
nga bali mu nsi ye Yemen. Allah nabo yabazikiriza. Kullun kadhaba ar-rusula, bonna abo bowulira tujja tulombojja baalimbisanga abasinga obungi abatume baffe. Fa haqqa wa'id, ne kikakata ekibonerezo kyaffe kubo. Kale na bano tebakubeera nga bakunyiiza ekisusse abanaagwa mu buwuufu bw'abalyo bw'obutakkiriza, enkomerero yaabwe bagitegedde okusinziira ku gyenvuddewo ensi eno. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. Afa'ayina bil khalqil awwal, mulabanga twakoowa mu kutonda okwasooka obanga twakufunamu obuzibu mulyoke mubeere nga mutulumirwa okutonda okwokubiri okw'okubazzaawo. Bwe muba mulaba mu ntonda yaffe ng'okubatonda okwasooka twakusangamu obuzibu, twakusangamu obukoowu, ansi eri nti mu bungi bwe tulimu ku nsi kuno n'abaliddawo n'abaliwo n'abaabeerawo, Allah teyabasangamu buzibu mu kubeera nga abaleeta mu bulamu bw'ensi eno. Kale bw'ataabasangamu buzibu, tekisaanye kubeera nga mu mitima gyaffe kitubobbya omutwe ngituliddawo tutya. Allah subhanahu wa ta'ala ekyakikulekedde okiyanukule. N'amaliriza ng'agamba bal wabula kyetulaba hum fi labsin, abantu bali mu nsonga ebatabuseeko mu kutegeera min khalqin jadid, mu kutonda okupya okujja okubeerawo oluvannyuma lw'okufa kwabwe. Ekyo kibabobbya emitwe era kibalemye okutegeera, kibalemye n'okukkiriza, bakiinamu okubuusabuusa ng'era si bamativu mu kyo, tebakimatidde era tebakimatira, bajja kufa nga tebakimatidde ate beesange nga bazuukidde oluvannyuma lwa byonna bejjuse, kubanga tebaategeka ntanda yaabwe eri olunaku olwo. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ولقد خلقنا الإنسان مزما فتوى توندو muntu ونعلم إلى تماني برونجي ما توسوس به نفسه, waswaso oyo abeera ku mwoyo gwe, omwoyo gwe byeguwankawanka nabyo ffe tusinga okubeera nti tubimanyi. Omuntu awankira obugagga, obuyinza, amagezi, ebyenfuna, ffe tusinga okumanya ki omwoyo gwe kye gusinga okubeera nga guwankira. Wa nahnu aqrabu ilayhi, so nga ate ffe abali okumpi ennyo gy'ali, min hablil warid, okusinga n'omusuwa ogw'obulamu oguyimiriddeko obulamu bwe oguyitibwa ayota. Abamanyi bwe batugamba nti omusuwa ogwo bwe gukutuka omuntu obulamu bwe buba busaanyeewo. Allah atugamba nti omuntu ffe tumuli ku lusegere n'okusinga omusuwa gw'obulamu bwe tumumanyi nnyo n'okusinga bwe yeemanyi, ate n'ebyo ebiri ku mwoyo gwe byawankira ebimutawaanya ffe tusinga okubitegeera olw'ensonga olw'okuba nti ffe twamukola. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. إذ جukira ekiseera yatalaqqa almutalaqiyani, bamalayika ababiri Allah be yakuteekako okukuwandiikako ebirungi n'ebibi, bwe bakuggyako by'okoze ne babikuwandiikako naye nga ggwe towulira. Anil yamini, babikuggyako ng'omu ali ku ddyo, wa ani shimaali ng'omulala ali ku kkono. Qaidin, we batudde entende obutaseguka, tebalya bo tebanywa, batudde awo ng'omulimu ogwabakwasibwa kuwandiikako birungi byo oba okuwandiikako ebibi byo. Jjukira ekiseera we bakuwandiikirako ebintu ebyo naye nga ggwe tokimanyi nti babiwandiika. Ffe twakutonda, ffe tukubuulira ebikwatako, ate ffe tusinga okutegeera nga bwe weetegeera. Tukutegeezezza nti oliko abakulondoola ku ddyo ne ku kkono ng'owandiikibwako buli kyonna ky'okola, walibadde mwegendereza ne weeyisa bulungi mu bikolwa ne mu njogera. Olw'okubeera nti binootingibwa, fayiro yejja kuleeterwa ku lunaku lw'enkomerero, ekijja omanyi walibadde okyusa. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Ma yalfidhu min qawlin, tewaliyo kigambo muntu kyafulumya illa okuggyako ladayhi nga kirina raqibun atidun, malayika oyo akiwandiika. Bwe kibeera kirungi malayika raqibun yakiwandiika, bwe kibeera nga kibi atidun oyo yakiwandiika akutuddeko ku lusegere obutaseguka. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. Wajaati sakaratul mauti bilhaqqi, akaseera akajja kutuuka ak'okutamiira walumbe nga ddala mu butuufu kye tukubuulira ge mazima. Saawa etuuka n'olaba omuntu yenna ng'atotobadde walumbe agenda kumulya, nga naawe bw'okoze ettooke n'olibuganya enva
nalyo ne likakasa nti ddala mu butuufu bwe budde siyinza kuwona. Ne walumbe waliwo essaawa we yeetooloola omuntu n'abeera nga ddala mu butuufu abantu bonna bakakasizza nti kati ali mu kuboyaana na kufa. akutegeeza nti wajaat sakaratul mauti, obutamiivu bwa walumbe bujja kutuuka bukutuukeko otamiire okufa nga buli kyonna ekiri ku nsiito kyakyetaaga okujjako oli mu safaari bilhaqi ge tukubuulira nno ge mazima. dhalika ma kunta minhu tahid, bamalayika nga bwe bakulumiriza. dhalika nti nneekyo kaakati ekikutuuseeko ekyawalumbe ma kunta minhu tahidu bulijjo kyewewalaawala obutakutuukako. muntu ku nsi kuno akola nnyo okulaba nga yeewalaawala walumbe obutamutuukako. n'azimba ennyumba ye ey'ebbeeyi, n'agiteekako enzigi ez'ebbeeyi, n'aziteekako ebisibe by'ebbeeyi, n'ateekako ekikomera, waggulu w'ekikomera amacupa, waggulu w'amacupa sseŋŋenge, munda embwa, omusirikale ow'emmundu n'owakasaale. dhalika ma kunta minhu tahid, oyo nno ye walumbe akutuukiridde ku ssaawa eno bulijjo gwe weewalawala naye nga bilhaqi mu buli ngeri yonna ge mazima alina okuyingirawo. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. wanufika fi ssuuri, ekiseera kagenda ate kutuuka gwe gwe tubuulira byonna ebyo ng'ojja obikakasa na kino kikakase nti essaawa erituuka eŋŋombe n'ekommontebwamu egenda okuzikiriza ensi eno. dhalika yaumul waid, bw'oligiwulira olitegeera nti eryo olunaku olw'endagaano yaffe gwe bagenda okwanjula buli kimu kyonna. malayika Israfil Allah subhanahu wa ta'ala yagikwasadde eŋŋombe, n'eŋŋombe eri ku mumwa nga buli lunaku eyagala kufuuwa nga Allah agigamba nti ogira olindamu essaawa tennatuuka, naye bw'oligiwulira olikakasa nti eddala yeyo era lwe lunaku olulagaane. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. wajaati kullu nafsin, essaawa beri beetuuse buli mwoyo gugenda kujja nga bw'ozza okkiriza byonna bye tuzze tusoma. genda ng'okkiriza aya emu ku emu. wajaati kullu nafsin, buli mwoyo gugenda kujja ku lubaati lw'ensi empya. maaha nga guyina saa'ikun, agukulembedde ng'agenda agutwala. wa shahidun, nga guyina ajja alumiriza akuwaako obujulizi nti ddala mu butuufu musajja gwe weeyisanga bulungi, tosaanidde kutya gye tulaga. ddala mu butuufu musajja gwe weeyisa bubi, tetumanyi nti omalako. buli mwoyo gugenda kujja mu maaso ga Allah nga guliko saa'iku, dereeva agutwala nga gwe bw'okulembera ng'okutta ente, ng'erimu omukuwambulago nga gweokulembedde ng'ate munnajja asaggula. Allah subhanahu wa ta'ala akafaananyi kaatuwa, buli mwoyo gugenda kulipootinga mu maaso ga Allah nga gulina malayika agukulembedde agutwala. wa shahidun, ng'ate guli kajja awo obujulizi ng'alumiriza ku nneeyisaayo. Allah subhanahu wa ta'ala be bamalayika be yatuteekako abajja nga bakulumiriza. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. bagamba batya lakad kunta fi ghaflatin min hadha, munnange nno mbutuufu obadde ku nsinga oli fi ghaflatin, mu bugayaavu. min hadha, ne weerabira okukolerera essaawa eno, weerabira okukolerera obulamu buno. bajja bakulumiriza bakutwala, oli akulembedde waliwo ajja akulumiriza naye nga gy'olaga si birungi. fakashafna anka ghitaaka, olwaleero tukubikuddeko ekyali kukikubisa amaaso. fabasaruka alyawma hadid, amaaso g'olwaleero mwogi nnyo, galaba buli kintu kyonna kye baakusomesanga ng'okirabanga ekitajja kusoboka. olwaleero amaaso mwogi, buli kintu kyonna gakyerabirako. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. وقال قرينه, Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza nti malayika we oyo bulijjo abadde akola ku nsonga z'okuwandiika ebimukwatako agenda kwogera ng'agamba atya, ng'akulumiriza haadha ono, oba haadha ma ladayya, bino byolaba ebiri wendi, atid, by'emirimu gyo njikukwasa mu butongole. Allah subhanahu wa ta'ala okusinziiranga nange bwe mulimu gwe yankwasa nga nkukukwasa ng'alaba nkukwasa emirimu gyo mu butongole gino gye wakola. Allah subhanahu wa ta'ala agenda akubale. Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza mu aya eno ti waqala qarinuhu, malayika we yamukolangako ng'emuwandiikako buli kyonna kyakola ne kyayogera. agenda kumugamba nga amukwasa certificate ye mu butongole oba nga amukwasa fayiro y'emirimu gye nti hadha ma ladayya atidun, bino byolaba byenkutte byennina wano gy'emirimu gyo gyenkukwasa mu butongole, ogitwala eri Allah akubale. ألقيا في جهنم
كل كفار عنيد. Allah bw'alimala okubala ne bisangibwa nga si birungi agenda agamba alqiya fi jahannama musuule mu jahannama kulla kafarin buli yenna gwe mulaba nti yakafuwala n'ayita bwe yandikomye anidin eyali ku nsinga wamputtu buli yenna gwe mulaba ng'ebintu bye si birungi ng'ekibalo kiganye tayiseewo oyo yali ow'emputtu ku nsi mutwale muyiwe mu jahannama. Saba Allah tutaase omuliro jahannam. Manna'in lil khayri yakudowaliranga ebirungi bye twamuwa nga tasobola kutuddiza mu'tadin nga mulumbaganyi w'amateeka asaatuuka busaatuusi mu buli kimu ky'ayagala okukola muribin ng'ate ebimu yabibuusabuusanga nga takakasa nti biribaayo kati abirabye nga gye biri oyo naye muteeke buteesi mu jahannam. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. الذي جعل مع الله يويو eyateeka wali Allah ilahan akhara katundu omulala faalqiyahu fi ladabi shadid mugende mumunsuulire mu kibonerezo ekiyitirivu ky'obukambwe agenda ategeere nti ebintu tebyali byakunaanya. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال قرينه ate nga bwe tukimanyi nti buli muntu azaalibwa alina karin wale waffe kiyite nti alina omuzimu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti omuntu buli yenna eyazaalibwa kuno ku nsi alina karinu ye munywanyi we gwazaalibwa naye. Oluvannyuma lw'okuzaalibwa wabaawo karin mina shaitan amutawaanya nga wane waffe gwe tuyita omuzimu mu bufunze nti sitaani eyo ekubeerako egenda kubeera ng'egamba gye walinga nayo kuno ku nsi eyalinga ekubuzaabuza rabbana ayi Allah omulezi waffe ma atghaituhu sinze nabuza omuntu ono walakin naye kaana fi dalalin baidi yeyekka yali mu bubuzi obwewala baamubuuliriranga nga tasobola kweddako naye sinze yali ensonga eyamubuza. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. قال omuntu agenda agamba ng'amaze okuwulira omuzimu gwe nga gumulumiriza la takhtasimu ladayya saagala mukaayanire wano wendi ebyo tebinkwatako oba gwe wamubuza oba si wamubuza wakad qaddamtu ilaikum nze nakulembeza dda gye muli byenjagala ne mbategeeza nti alibeera omugye mu muliro ekyo nakibabuulira. qaddamtu ilaikum bilwa'id ekyo nakibategeeza dda nga mukyali ku nsi nti eriyo ekibonerezo kwoyo yenna alibeera nga ajeemedde abatume baffe. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي tewali kiyinza kukyusa kigambo kyange ekyo kye namala dde okusalawo nti abajeemu ba mu muliro ne bwe munaakaayana mutya siina kukyusa. wama ana bidhallamin lilabid ate sirinza asobola okulyaza amaanyi abaddu nti mbavunaane ekyo kye bataakola wabula mbavunaanye mputtu yammwe na bujeemu bwammwe. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. يوم نقول لجهنم jukira olunaku lwe tujja okubuuza omuliro jahannama nga gumaze okupakirwamu abantu abasinga obungi hal mtalaat nti jahannama bwe mugikebera ejjudde bwe baligibuuza nti owulira otya jahannama ojjudde egenda kuddamu watakulu egenda kuddamu ali bagibuuzizza ti hal min mazid wali waddeewa ennyongeza singa omuntu omala omugabula n'omugamba okkuse n'akubuuza nti obadde oyinawo efisseewo kiba kitegeeza nti akyayinawo space wakyateeka ebyo ebinajja ebipya. ne jahannama egenda Allah aga nti jjukira olunaku lwe tulibuuza jahannam ti hal imtalaat jahannama eyo mulaba ejjudde egemba ebuuze naye eddemu nti hal min mazid wabaddeyo ennyongeza. ddala mu butuufu jahannama nga hadisi bwe zitunonnola nti Allah subhanahu wa ta'ala tegenda kumatira okujjako ng'amaze okugiteekako ekigere kyeryoka egambye qat 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 tikatikati matidde olw'obuyitirivu bw'ekitiibwa ky'ekigere kya Allah naye nga si ekyo eriba ekyayina obwetaavu. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة erigenda kusembezebwa ejjana lilmuttaqin eri abaali batya Allah غير بعيد tegenda kubabeera wala bagenda kubeera nga bagirabako eno nga ekibalo bwe kigenda mu maaso nga bwe bagitunuulira nga baba bagamba
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون eyo nno ye jana yammwe bulijjo gye babalaganyisa likulli awaabin hafid egenda kuyingira mu buli yenna omuddu yali omugonvu nga yeekuuma amateeka ga Allah nga yeekuuma obuseerezi n'abeera nga tasaalimbira mu nsalo za Allah. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. ejjana eyo ng'eteekerwateekerwa man khashiya arrahmana bilghaibi yatya Allah omusaasizi ng'ate tamulabako wajaa biqalbin munib n'abeera nga azze eri Allah n'omutima omugonvu ogwali gwemenya nga gusobola n'okwenenya kw'ekyo ekibi kye gwabanga gukoze ne gweddako ne gutereera. Omuntu alituuka eri Allah nga yeenenya n'abeera ng'alemedde ku bugonvu n'obuwulize, Allah gw'asuubiza nti eyo ejjana yammwe mwe bannannyini kubeera nti mwali n'emitima egijjukira Allah nga mugudde mu nsobi. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. udkhuluha bisalaamin mugende mugyeyingirire mirembe. dhalika yaumul khulud olwo nno lwe lunaku lwammwe olusookedde ddala naye nga mugenda kubeeramu mirembe na nnaku. lahum ma yashaa'una fiha waladayna mazid. lahum baliweebwa ma yashaa'una fiha buli kyonna kye bali babeetaaze mu jjana waladayina mazidi ate tulibeera nga gye tulinayo ennyongeza gye tugenda okubawa eri basanyusa okusinga n'ebyo byonna ebiri mu jjana nga kwe kutunula ku Allah subhanahu wa ta'ala. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. وكم أهلكنا بامeka betuzikiriza qablahum olubereberye lwabwe min qarnin emirembe nga miyitirivu tegibalika miyitirivu egizze gizikiriza mu gyenvuddewo enseeno eri abajeemu. abawarabu abo beerowooza nti b'amaanyi. hum ashaddu minhum batsha bali betwasooka okuzikiriza be baali babasinga amaanyi. fanakabu fil bilad baaboyaanira mu nsi muno ng'ekibonerezo kya Allah kimaze okuyingirawo nga bafeefetta emikweseso gye baneekweka mu nsi muno. hal min mahisi naye olabawo yatulemerera, olabawo yasobola okutusumattuka olw'okubeera nti musajja amanyi okudduka oba amanyi okwekweka. inna fi dhalika ladhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. inna mazima ddala fi dhalika mu ekyo kitukubuulira ladhikra mulimu ekyokwebuulirira eri eyebasa obugazi liman kana lahu qalbun singa abeera ddala ng'alina omutima ogufumiitiriza wa alqa sam'a n'asobola okutuwa amatu ge n'awulira wa huwa shahidun nga waali omubiri n'ebirowoozo ng'abadde awulidde ebigambo byaffe bino asobola okugyamu ebyokuyiga n'atunuulira gye nvuddewo ensi eno n'amuwaliriza okukyusa enneeyisa ye kubanga tewali alemerera Allah. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما mazima ddala ffe twakola eggulu n'ensi wama bainahuma n'ebiri wakati awo fi 6 ayyamin mu nnaku 6 wama massana min lughub naye tetwakwatibwa bukoowu na kuwulira nti oba tulina awatulumu olw'obuyitirivu bw'obukoowu mu ekyo kye twakola yadde nga kyali kinene. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. fasbir beera omugumiikiriza ala ma yakuluuna ku byonna by'onoowulira boogera gwe Muhammad sallallahu alaihi wasallam abatakkiriza. wasabbih genda mu maaso ng'otendereza bihamdi rabbika amatendo ga omulezi w'oyo Allah qabla tuluu'i shamsi ng'enjuba tennaba kubanga evaayo wali mu salatu lfajir wa qabla alghurubi nawali ng'enjuba tennaba ggolooba obanga tennaba kugwa nkubulirayo Allah subhanahu wa ta'ala awa mutegeeza okusaala dhuhuri na asri. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. ومن الليل n'obudde obw'ekiro saala magharibi ne isha fasabbihuhu omutendereze bulungi wa adibara sujud n'oluvannyuma lw'okuvuunama beerako azikaari z'okola beerako azikaari z'osoma
subhanallah mirundi 33, alhamdulillah mirundi 33, la ilaha illallah mirundi 33 nga annabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bweyatuyigiriza bwatyo bwakubiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam nti ekijja okukumalako ennaku nga totunuulidde bali abatakukkiriza binyiizo byabwe bakutuusaako ebyo byebiseera by'oba osaaliramu ate onyiikira nnyo okukola dhikiri totunuulira oyo abajeemye aba yeewaggudde. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب واستمع ولiriza yawma wajja kubeerawo olunaku yunadi almunadi omukowoozi lwalikowoola min makanin qarib ng'asinziira mu kifo awo ekyokumpi. Omukowoozi agenda kukukowoola ng'asinziira mu kifo ekyokumpi era ng'otegeerera ddala bulungi nnyo nti Allah subhanahu wa ta'ala obudde bwonna akutwala. Israfil afuuye eŋŋombe, buli muntu agenda kugiwulira ng'agiwulira ng'eri ku ddirisa ewuwe oba ng'agiwulira nga gye bamufuuyidde ekkutu. yawma yasma'una as-sayhata bil-haqqi dhalika yawmul khuruj. Yawmu lunaku olwo yasma'una baliwulira as-sayhata eŋŋombe ey'okubiri bagenda kugiwulira eringe emaze okufuuwa esooka egenda okuzikiriza buli kitonde ekirigiwulira nga kigiwulira nga gye bafuuyidde mu kutu nga buli kimu tewali kwewuggusa nti nze sikiwulidde kivugiddewa, naye Allah akutegeeza nti ate bwe galiyitawo ebbanga yawma baliwulira yawma yasma'una sayhata bilhaqqi bagenda kuwulira eŋŋombe Israfiri ey'okubiri ng'ate agifuuye nga naye era bagiwulira nga gye bafuuyidde mu matu gaabwe awo okumpi, naye eyo ey'okubiri eri beetegeeza ki dhalika yawmul khuruj. Olwo lugenda kuba nno lunaku lwa kuvaayo mu ntaana kufuluma. Eŋŋombe eyo erigenda okubeera ng'efuuyibwa esooka eyo erigenda kuba yakuzikiriza bitonde wayitewo emyaka Allah gyali bayagadde, ate ey'okubiri eddemu ebeere ng'ekommontebwa, ate olunaku olwo lubeere nga lwakuvuluma mu ntaana genda eri Allah. inna nahnu nuhyi wa numiitu wa ilayna al-masir. Inna mazima ffe nahnu nuhyi ffe tuwa obulamu abo be mulaba nga balamu, wa numiitu ate ffe tutta abo be mulaba abafudde, wa ilayna al-masir ate gye tuli oluvannyuma lw'okufa nga bwe bakutegeezezza ye wali obuddo bwa buli muntu yenna. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. يوم jjukira olunaku tashaqqaqu al-ardu anhum sira'an ensi lwegenda okweyasa yeebejjule buli awali entaana weebejjulemu okusinziira ku buwanvu bw'entaana yo olyoka ofulume mu sipiidi sira'an ku sipiidi. Entaana egenda kweyasa obeere ng'ofuluma mu sipiidi, si bintu byakukusimulamu busimuzi wabula kiragiro oda erigenda kuva eri Allah ettaka lyeyasa obeere ng'ofuluma mu sira'an mu bwangu ku sipiidi nga ebintu si byakwekunya. Allah agamba dhalika ate n'ekyo nga kimaze hashrun alayna yasir okubakuŋŋaanya mwenna buli omu okuva gyali okutuuka we tumwetaaga kuliba kulya mu ngubu teesokoola kuyisa mazzi mu kisero ekyo tekigenda kutukaluubirira mu bungi bwammwe bwe mulibeeramu okubakuŋŋaanya tugenda kukirabanga kumenya mu jjenje ekkalu. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. نحن في أعلم abasinga okumanya bima yakuluna bye boogera nga bakujerega wama anta alayhim bijabbarin toli gwe nabbi Muhammad kubajja okubakwasa amaanyi babeere abakkiriza. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر gwegenda maaso ng'ojjukiza bilqur'ani naye nga weeyambisa Qur'ani yaffe man yakhaafu wa'id oyo yenna atya ebibonerezo byaffe ajja kweddako akyuse ate ati ajja kulalanga alemereyo obudde bwonna ajja kukigwako.